jabera sabuka tuba tuyingiddewo tubakole ki tusabuke twalamu tusomesa ne tubeera tetwagala bano banyumira banyumya mboozi nga bafudde nnyo siriyasi kubabowa twagala tubayigirize ate nga tetukola ki tetubabowa buli lwamande tubeera wano obudde bwe bumu yefe abantu bebamu kyano yemu tukyusa ngoye era bwe muli lwabanga bikyusekyusemu mumanye omu mulwadde oba teri ku kibuga Shamima chakemba nya President 2026 akabonero koti nange njagala mundabirenga ddala 2026 ndi ku ballot akabonero koti sina kibiina kyonna kyenzigiddemu kyebakola bannabyabufuzi okimanyi nkimanyi temujja kuyimirirawo saagala bakubenzi abakubemu twakatambuzaako gumu kuba kampayini tujabera wakanga tuwagira ku TV yoyo owaffe yoyo nga bulijjo twagala bategeeza subscribe comment like share ita mama ita tata gamba kojjawo gamba baba wa ankowo nti munnange abantu baffe bayingiddewo ate tewekubira waliwo abatulabanga ba Luganda kati ogenze nogamba comment subscribe share nabo baddiremu nti kize mu Luganda nti wemulugunye bwera ka video kano wemulugunye okwemulugunyako kuteekawo wansi n'Oluganda luwanvu ate womala okyogera ino ga wemulugunye mbulungi ne mu bubi video gyagale gigabe tewerabira twesibako ate bwomala twesibako twenywerezeko onyiza akadde buuza ku bantu akadde si kutwenywerezaako abalabi basabuka banyingiddewo ne mwana muwala embooko eziriko twaguma twanoonya ne batubula netuguma ne bana abaliwo nga badde weeterezi badde mwebale bijjabeerangawo tusabuka busabusibwe tusabukira mwe mubeera emiramwa twagala oba otukyawe ne teweerabira oba otwagala twagala ffe tukwagala subscribe genda zunga n'ensi komya olidda subscribe kyokka zunga tetubeera kudawo tetesibekwesibekubali tikunange tukwegayiridde simanya amanyo nogaleeta nkya baaba antu balina okukumanya bya Luganda olina okulanya amanya mukwano gwa Kitonsa lawyer Ombwat owenkwe totegeera woolina kutuula wazubeda wa Kitonsa wandiisi yankola bubi basobole bajjamo ngakokweyanjula nawe bagambe tuli ku mukolo lwaki sikyalina mikwano mu bulamu obwa ddala dayira bamanyi olina enkwe zolengamba kyasobola okugamba ekyama kyalina mugamba lwaki kyewakoze Zubeida nengezako munyonyola jukira mugala abantu abamu tebabimanya ddala nengezako munyonyola ngamba nimuli babi kamera nokola ebyebintu okyatukala nnyo enseto nange nsanga abanvuma ekisajja ekisassalala okitegedde nebakaanayo mamizi boy era gwe muvuma wamugweri twebaza nnyo omuntu omu aza kutuvuga tukyali genda maaso obeera awo ng'olina abantu nga wandyagadde obazzeeyo bakuweemu abalala naye nojjukira nti sirugoye n'oguma nabo nga tewali kyakkola amanya jjajja Bruce Kitonsa Ssentongo Bruce Charles mukulu baliwo abayagala ozeeyo ng'engoye gwe weetaaga okuza ekituufu nange simanyi nakusanga ddi ate nno ye yandiyagala otuzaayo ng'engoye naye waliwo oyagala ogende ofune kampuni enyige emmotoka eginyige naye ate nga ziri China ezinanyiga emotoka gy'olina sente zange transport ekimotoka ekikadde kibulusi nkisula nogamba kangumena kangumana omukebe njira nguvuga anyawe tege nnyo kubonye
Awe ngumyenewe zange. Andina nyamba lezo zeziriwo. Yale weswaza weka empale nayo lika no jikuba ekira. Ateju okole ki? Ngamba senze no nkubye ekira. Lwaki tonzizaayo nange nkukoye. Wala. Singa newe ezali zogera singa zogera. Wala wasajja go nyamba. Wala lugoye. Abaye tunakolako. Owange ndizo twafumita fumitoto. Oh, yagala nnyo ekigambo ekyo. Oba kiteeyagala olagensi. Omuntu gy'amanyi. Kuba gyewategeere wala yanfumita. Lwakwa gobonga obuli mu ghetto. Oba buliwa muyenga. Si wali emakerere. Ama olunaku olwaleero wetyo tubeerawo nga twagala kuwasanyusamu olunaku olwaleero mulamwa abasajja baffe abalungi tubaagala nnyo nga nabwe mutwagala ennyo naye twemulugunya abakyala bantumye ne batugamba banayireero batumaggwa abakazi fe tujja basimanyi buli lwamande tubeera wano tebatutuma abakyala bantumye ne baŋŋamba olunaku olwammande wemba mudda tusaba mwogereko eri abaami tukola ebintu pate zaffe bogereko eri abaami n'abavubuka basobola kukiikirira abaami nga toli waali ogamba abaami ne bajjajja twogereko eri abaami n'abavubuka naye kawetere mumukwano tolina mumwa ne baŋŋamba naye bannange oyogera nnyo ate onywa kitono lekera okundeeta anti abantu abagambiddewo nasabala bamukuffe nga taliiwo banya eiza another nabanga njogereko eri abaami oba abavubuka nawe era bwokoze bangambye abaami stroke bajjajja abavubuka stroke youth neera n'abavubuka balimu ebika n'abavubuka balimu ebika waliwo abavubuka baweewe n'abategeera neera n'abakadde mulimu emawube ate omukadde nga mawube atama abakyala beebuuza ennaku zino abakyala tulinawo pates nyingi tulina baby shower tulina birthdays tulina birthday z'abaana tulina intro showers tulina bridal showers tulina sip and zip nayo shower tulina picnic tulina picnic first shower anti olunaku lwosoose okujja omwami first shower gifunire erinnya kati then tulina engagements shower kati tulina pate zaffe ezo abaami temujjumbira pate zaffe tutagazaaki owulidde pate z'abakyala nedda si z'abakyala omukyala bakyala banne basobola okukola bridal shower kasookere ku bridal oba baby shower ne bakontaktinga omwami kati kale ndi lubuto bridal baba agenda kuwasa abasajja gye bayita bachala omusajja waabanga lwaki temukontributinga ku bachelors nedda bakwano be balina okukolera bachelors nawe bakwano ne bankolera bridal naye gwe balina okukontaktinga bagamba mukyalo tugenda mukolera bridal tusaba omutuleetereko oba tusabe ka contribution singa babanga mikwano gye tebali financially stable bridal ye mugole kati mukola ki tukola bridal shower abasajja oba obadde toli mufumbo abadde tali mufumbo agenda ziri diguli ziveeko zensonyiwe kati ate diguli zijjirawa mu bachala nga webamutikira n'avaayo mujobu sawa abakyala bwe baba balina ngundi bagiyita batya bridal shower then ne gundi be bagitegeka baby shower naye mikwano gyaffe gye gitegeka baby shower ezo bayita abaami baffe bwe babayita temujja abasinga simanyi lwaki temujja kye batwagala mubuulire abantu lwaki temujja ku bridal shower ku baby shower ewali omukazi omu asukka omu owokubiri luba lugambo kati naffe abasajja tugere batutu tujje tutule mu lugambo nanti kiri bakikoledde mukazi wo omwana ajja ku nsi wuwo be bamuteekamu baleke kutijja bintu bya kisirusiru ate nabo okwafe tuba twagukola nze nyini kiro sisobodde kwemulisa mulisa nti
mwe muvudde mwagala kujaguza ekiro kyange maama mwabasanyuka Mavini ate ogwo mutima mubi ekituufu abakazi bano wuliriza lukyali kusabuka nze nagamba enjogerera nyaki ababoda bino byebo si byange abanvuga baboda be babyogera era bayizaerabidde okugamba bantuma ne bwokimanyi ndi bakuyita ku baby shower mostly baby shower muzigaanira ddala n'otuukayo nga gwomusajja aliwo mikwano gy'abakyala baliwo bakazi bokka n'otuulaawo njala tutegeera ebintu bino baby shower erina kukolebwa muntu nyini ssanyu lwaki nga goba oganya ogitegeka bakwano bange ne bagiyite oyingirirawo mu ssanyu lyange ffe tuba tumusanyukiddeko nga mukyala naffe kubanga ffe tumanyi obulumi bw'okuzaala maama bumanyi bwomanya nojanga obunkuba naffe fe abamanyi obulungi bw'essanyu nga ffe tetulijaguza mwe mugamba obulumi bw'okuzaala numanyi omwana aluma omusajja amulumirawa omukazi lekeraawo okutijamba omwana akuluma omwana ayinza okuluma omusajja ng'ava mukono osega bulungi nalinya boda ya mitwalo ebiri ng'amuluma atya amulumira birowoozo omwana atandikira wano omusajja omuluma agenda okuva mukono bwati ajja mmenga alinya boda ya mitwalo ebiri awo n'omwana amuluma ebisa bimukutte bimukwatya mukawompo siba okuluma omusajja kiri kimu emitwalo gyebiri ku boda bwoti oba otuuka emmengo bwoti ngaki mweno babakuba ne ku mpiso y'ebisa otuuka emmengo bwoti ozze wenna omwana akutuusa anasula taasule ye kakutande okumanya omwana aluma omusajja kakutande wakoze appointment siraani gwe osobola okukola appointment omwana akuluma n'okola appointment bulungi nnyo ne bagamba mu ddwaliro tujja mu ddwaliro tujja olina wooli abasawo omwana ng'akuluma nga gwe omusajja oli mu ddwaliro eri abasajja olize ebisa bitandikira ku whatsapp oli ku whatsapp ofunye boda ndowooza tuli myezi mwene bisa nebumba omusawo nagamba nti kale katugirewo wodi tukitegeke otandika otegeka wodi bwoti otegeka wodi bwoti omusawo ajja omusawo omwana akulumyawo akusinge teri yadde akulabirira ogenda okudaba okuba essimu nga teriiko olaba ofafagana n'omwana n'ofira muleba gwe Mavini omwana aluma omusajja alinawo amulumirawa omwana asobola okukuluma n'ofumba naye omusajja omwana akuluma n'obanga mawube oba tolowooza osobola otambula mu kkubo wekka ng'oti nga bantu beebuzuba omusajja abaki omusajja addawa ng'onoonyawo nasalirawo sabuka buli lwamanda obudde obeerawo buti tubeerawo nga tuzze twagala okujukiza nti eco photography ababoda baŋŋamba olaba ababoda atuka okusuulawo ofiisi ye n'agamba kanyinyuke muba mwagana mwetwakola baby shower ate ffe kati oba ekyaffe kibeere ki oba mafioso komando kiri kisigale kwalusaba twalamu ebikuzimba ebinakuzimba bibirekere banno banaabitwala gwe omusajja oli omwana yakuye okimanyi osanga kaputeni majje ng'omwana amuluma nze katono onfiireko muleeba ewa musajja munange katono onfiireko muleeba eyawa tosobola bitegeera gwe muleeba yawa wali omusajja yali azadde asobola okuba yali empozi muzaala mibiri naye ffe bannange muzaala ki okuma tubona bono omwana asobola okuluma mu lunaku emirundi 3 omusajja omwana ayinza nokuluma wiiki namba mu myezi 9 naye buli mwezi omwana alina okuluma emirundi nga 2 buli mwezi emirundi ye buli mwezi osobola okuba nga oli awo omanyi waliwo ebistimulatinga ebisa oba oli awo omuntu n'ayitawo n'astimulatinga ebisa omwana n'akuluma omusawo omanye ebintu byetu mumanyi munfudde yungwe sikufula yungwe toyitanga komuleso nti emmere newunya nnyo enjala nekuluma naffe osobola okubeera jasitinga kati mwe muyo yaddi muyo ya omanyi mukazi omanyi mbonaabona ajja tubonaabona
kati goli kati basajja bannaffe experience bagitegeera twetikka embuto myezi 9 bannaffe ebitakuzimba bireke wamma tubeera n'embuto emyezi 9 bannaffe ne bayiiya emyezi 9 gino bw'aba anaatera okuzaala mu wiiki esembayo tumukolere ki baby shower we babayita ne basonda sente zaabwe babuli omu alese 5 ba 10 ne bayiiya tumutwale mu kifo ki tumutwale mu kifo bwekiti naye katukubira omwami wabeere wato omwami oyo aba akola ki abamutuleetera sinakindi ku budget kuyinza kubulako bakeeki ne bakubira mavini munnange tugenda mukolerayo baby shower naye ku budget kubulako keeki ate naye tukusaba goba omutuleetera omusajja obutaswala n'abagamba siriiwo sijja kusobola nja kufunamu baleetera wallahi nga lwali ng'agenda ku bibye kakubuulire abantu ba baby shower balina ekintu kye bakola ne bakola baby shower yabukadde nga buubo babutaddemu byakulya venue biki ne bamala ne baleeta obulabe obutategerekeka tonnamanya mukazi agenda zaalirawa tonnafuna sente za ddwali be baalumufunisa bonga emikwano basi baamufunisa tebateeka agenda kuzaala foloza twetagisa ki nemutijja milioni 9,200 omuntu ati negomanya obulumi omukazi wayitamu emyezi 9 obulumi bubaluma naye gwe nze munsaba sente ziteke mu baby shower mukusasula venue simanya keeke simanya kutimba nga nyina okunoonya sente omukazi azaale bulungi mu ddwaliro lwaki muba munziza naye wali ku baby shower gye tuba tukuyise ya mukazi wa gwa mugiteeke mu sente mukazi wange era mbaza ngendo mutwala mu ddwaliro kirungi omukazi omukolera baby shower kirungi naye teri demand food eri demand food mulembe abakazi kati kambabuliyeko nze tebaginkola kubanza sizaagala tebagimukolera nandibaddeyo nyimira kukalere bwe kinenkusuulayo nze okubulya amasimu nedda waliyo abakyala kati nganze nze saagala baby shower sijaagala nze normally mbadde meka toyogera ng'omwana nti oli mwana abakyala tulinga baana kale kati kankubuulire twegomba abakyala basinga beegomba bw'alaba munne nga bamukoledde baby shower tukitwale nti neiba we naye ayagala omwami we nkya muyiye naye mumukolere ki baby shower bakuyita batya ku baby shower ya mukyala wo n'otalabika era bw'oba toogende mugambirewo mugambe banno bategese baby shower naye sijja kusobola ate abasinga bambakitegekanga surprise ebeera surprise obvious bw'avaayo munnyonnyole bategese baby shower naye ze sigenda vaayo surprise wato gyonoonye bulusi omanyi fe bamufuna mpola tugenda tupangisa emizigo obugimanyi emizigo gyaffe tegiri mu shiringi tegyawulobawo gituuka oba tegituuka okitegera bulungi kalina ojja otuuka ewaka nga luwa embeera eri ewa neiba oba ogiwulya bulungi okitegera bulungi okwegomba okwekisirisiro okubeera ku mizigo twegombagomba ebintu ebitanyuma n'ogenda owulira akantu eri n'olyoka okapiikapiika munno lwaki tokolera bwoti ati abakyala tulinga baana gyebulikulenisa eri ekuba angola lwaki ono at least mani tekuba aseni n'ogamba akati naawe olwokuba olabye oli bamukoledde baby shower tomanyi nsawo yabbaawo bweyimiridde oyinza n'okuba ogimanyi naye naawe oyagala bakukoledde baby shower yiiya bakwana be baba nga baleese ekitono ekinene akatono ako kebakusabye kabweyo nnyo bakole baby shower bagiteekemu sente bakusabye kakeeki akeetaano soka owulirize mavini etusooka omusajja oba ogenda kulabirira omukazi oyo okuva lwafunye olubuto gwomulabirira atekewo omwana omulabirire omwana yenyini omulabirire omukazi osigadde ngaomulabiridde biki kali ne bakunenyeza akantu akatono aka baby shower bo basobola okuhankibeere bwe kiti bwe bakola baby shower oba batukolereyo ne hospital bills shower awo tujjazaomanya nitekayo contribution bagenda kuteekerakwera bafuna obukadde 10 manyidde eddwaliro liwedde nakawere okumala emyezi gyebiri tugenda kukola baby shower ne gavumenti eziteke mu budget Mudde mu baby shower muli mu kifo kya page musasudde ya page biruze eddwaliro zindeeka bana kuze eddwaliro mumala okulaba nti mulidde enkoko kibusisimala biki n'olyokedde ewaka ndi oli n'akulega tukyali ku mizigo nagamba musanyusajja ndowooza nze abalabiridde nga yajja ndowooza siri muntu
kati kyejagala okumanya mukuba baby shower zibeerewo oba tezibeerawo baby shower zibeerewo abalinamu bazikole omukazi mukole baby shower temupiika musajja musajja mumwesonyiwe temumupiika naffe abasajja tujja kuyiiyayo tetukolera musajja munnaffe tujja kiya kale gamba tugiteekewo mafioso commando shower ng'ekola ki nga eriwo kuyamba basajja sikuyamba naffe abasajja batuyoza bwomanya mukazi mumwozayiza omusajja temumwozayiza fena tubonaabonako we are the mothers of the nation. Yes, we are the mothers of the nation. Yeah, you are the fathers of the nation. Naye temukyatwala obuvunanyizibwa bwabwe. Anti kyeŋŋamba kiri bwe kiti baby showers ne birthdays era still wakwano baffe kizibu okusanga omusajja ddala abeera nno omusajja ddala mwe mumanyi basajja abalinamu kasente balina okutegekera abakazi birthdays nosanga ng'omusajja mukubye ekya baby shower ne mugamba babawenga sente mutegekemu ki mugulemu mutasulayo hospital bills kyekibagaana okolera abakazi birthdays ne bakuyita ne ku birthday yange era n'otajja nayo mbi tuli bennansani nkututa ku bini shake anti abe muyaga bagenda ku miliki shake oshegera buli kifa bennansani tugenda mu bini shake wensobola wenkutwala nguze kakeeki kange nkakuletedde ewaka lwaki tuyite ekyalo nga tusobola kiriisa amazaalibwa banamanya batya nti onkoledde bagawo gange lwaki tuva mu pate but I have to prove this my friends nti gwe nafuna alinamu God prove them oba if you want to prove mavini omukazi gwe bwoba omulaba muli ng'omutwala oba omutwalanga ki obwongo bw'omukazi omukazi tulinga abaana bato njagala kuprovinga mikwano gyange kuba ndaba weeyogerera wekka toyina baboda bweoyogerera ababoda benjogerera gwe bangi babuli ku mugongo Central Fox yonna eri tugende ne bankolera birthday ne bakuyita era nojja ate waliyo abasajja wallahi abaasiba lo era basajja mwe mukama abalaba ne bamuyita ku birthday n'agamba mba nesibye n'agamba ne mwiraka n'akola omusajja n'asiba lo n'agamba nesibyeko kaŋŋende wallahi mu kikalu kye n'essimu ye mu ngalo n'atuuka ku mukolo ne bamutunuulira ngazze era n'agende wali mukazi we n'amugamba happy birthday baby n'atuula ne bamuwa emmere n'agirya nga teyasasudde nakusasula n'abuuza mwinawo ku kyokunywa ne bamuwa amazzi baani abamuwa famire ya mukazi na mikwano gya mukazi n'abirya n'atwa n'amala okukkuta n'adda emabbali ku ssimu ye ng'alinze mukazi mwe batwalirako ka n'adda ewa bbaawe omanyi kyabaddako birthday yawaka birthday wishes at long ago time nothing happiness can be like that ate bakwano bange bo balaze ekifaananyi ki kyekyo bakwano bo atwale kyebaagala bwe tuba mu bufumbo bakwano baba mikwano gyange bwe baba bakutegekedde baba batutegekedde bwe baba basazeewo nzija enzija otya ozza otya bampise otya booti batutegekedde kati sijja kwogerera ku mizigo waliwo opangisa n'olwawule mufuuka ba Luganda kankulage ku buno obuntu bw'omu kibuga buno obwali obwa Jennifer obutegedde wooteeka ekidono okola byoyagala kitwale nti eno waliyo ajo neno waliyo aliyo era obwo omuntu gy'obwegeze ku nzigi kubako ekigambo fa kukukuleese tolingiriza nti maama ngaatoweno ne bwovaayo bwoti nolaba nga badda kuba bakisiraga eno minisita mulabe nga kakitegezaabakugamba nti buli omu afe ku gugwe oba mikwano gyegikolegene egimpita ize munesibyeko ozza kuprovinga kikuswaza nze musajja nze mwenye gwoyo gwe mukoledde birthday bulusa nti ozza ebbalaga ki abakazi mwayize obuti ate mazize kulaga ki esimu yevuga kuliko my president lwaki nakufuga engabo ono waboda kati bamulebeza mbuye mukulembeze nandi wabanga namuteekako my president nga ne ku birthday yange azze awuba bikalu kati mbugwe abensi
n'abakazi mutukuza sipide naye twagala naffe tufuneyo ekiseera tubavugisa naye omusagale kamuze baby showers birthdays intro showers zonna bridal showers bina bintu byaffe bitukola picnic biki olaba temulina bisponsoringa omusajja omutegeefu tulina sponsoringa kebimu nnyo nze nina okusaidiyo naye it's not forcible si kyakukaka it is not a must okitegera bwemba kiva ku busobozi kiva ku ntobo ya mutima musobola okunkaka nenkiteeka olinga ku mutima sikyagala nensindika sente ne bakolera surprise nengera nenyenda tobalaba bava ku baside naddeeka ne bamuyisaamu empi nga naye omusajja yamukoledde pata tolabangako muntu afuna lubuto kuva ku mwezi gusooka nanyirira mwezi gwomwenda nga mukolera shawa nengeri ebbanga yonna asibya agomoka bugomosi bino bibitegeezaaki esanju eryolunaku olumu kati Marvin gwenga gwe mukazi wo bw'omuwasa n'afuna olubuto osobola omukolera baby shower nenjogera nnyo ababoda nze nyimukolera naye ababoda bano bandibuli nze sigikola ndikola nenteekamu na buli kimu bwe mba nsobodde okitegeera era asobola okitegeera nti nsobodde okitegeera bulungi era ne birthday esobola zimukolera surprise zonna nga bwazagala nga bwenzagala nga siye bwazagala nga nsobola naye sigenda kuddawo mbwate endyeroni ndi waka pikipiki nkalate musingo bwesimayaosokebebisha bagenda fuga bakukasitoma bamekaawo olunaku oluwadde mwagalwawo ndyoka njikolera wano nde ku muzigo ayasamaki bisajja bya boda mwatutama olunaku olwo oba oluwaddeyo eri omwagalwawo omukoledde bebishawa bwebitu ebyo bikambwe nnyo omukoledde bebishawa wagambe bozi nakuzalira akaana nga kafaanana kati awayani yabyogedde yogera bintu byobigusi yogera bintu byobigusi emmandwa zewaffe zogerera bamaze omukolera baby shower god forbid oba mungu n'agera omwana n'atalama abantu abasinga bekwasa baby showers ezo nti bakoleramu biki bannaffe bamu tebabanaabamama baffe bebatakolera ku mikolo egyo balina kyazokkola oli kuprovinga galiko omukolo gwe naliko ne baleetera omugole bino byagabira ebirabolabo by'abagole kyovula bateekawo etteeka erigamu omugole talina kusumulula birabo naye bajjajjaffe bakikolanga jasika janja omukolo gwe naliko basiba ekirabo bulungi nga kiwoomu kizibu naye bwe bakisumulula omugole we yakoma okulaba mbuuza mwalimuki nabisuwa kyogera kalato badde ankubuuze ngogenda kwogera genda ku alufabeti z'ennyukuta echat ennyukuta esinga okuvuma ennyo mu bantu kyebaali batadde mu kibokisi layira olaba edda bamaama baffe babajjajja baffe abatakolanga zi baby shower abantu bajjanga kumukulisa mwana ne baleeta ebirabo kumukulisa mwana naye kati bakola baby showers ezo kuprovinga bantu yafunisa olubuto neweeraga muki kumbe mulimu ab'emitima emibi alabe gayiwo ng'anyirira yayagala dde omusajja mumikwano gyo gyennyini bawazazi nyenya si we bamulidde kube bishawa yo nga mukwano gwe yegomba dabbaawo kube bishawa kwennyini kwe beekwanira obulamu buba butono bulaba ekintu wekikutuukira kaawe kintu ki nedda osobola mukwano gwawe osobola okubeere apulaputire nangwa mu kafuba tugeze natwalirako ebirala asobola okunzibaawo natwalirako ebirala nga bwe nagamba nti bampembere dizaani asobola okubahaagaawo natwalirako n'ebiralawo ng'ensi erabu ogenda obakubira amasimu banaepepi akusolazewa ndina mukwano gwo wano tulina ebirabo bye tuleeta nga birabo mulekerawo bo bennyini beebirabo anti abakazi tuba tulina okakasa mikwano gyaffe nti omusajja gwe nnina afaayo newaba munafunga muserubiri afunisa olubuto ne mwe mwagala mutulage mu nsi nti oyo mwenye wange yo pulezidenti waye kansala wange ebyebiki gyokoma omulagayo n'abamutwala natuuza kyalo bansi nti banaye ku lunaku bwe ruti Ecom photographer and videographer Nkuruma Road Kizimbe Light room K08 ayina omukolo gw'embaga ayina okwanjula baby shower intro shower bridal shower oyina graduation oyina birthday oyina simple shoot oyina kuyingira nnyumba oyagala kukola ki
Hip-hop photographer and videographer. Nkakole mu baba. Oyagala kukuba bifaananyi ki? Genda mu ba hip-hop. Okyaye munno oyagala sigaza memories genda mu ba hip-hop. Oyingira nnyumba ba hip-hop weebali. Oguze ettaka oyagala dya kubisizako kakasantiriryo genda mu ba hip-hop. Oyina kizimbe kyo oyagala kiraga abantu oyina kyeweegomba genda kyekubisako ebifaananyi hip-hop ejja bikuba. Teyina kifaananyi kyekakubba mu Uganda wano. Ate bakuleka kukalayo. Olwakuba kye batakola tebafera. Musimaye bakubi okoze bwotyo mukulembeza kwata tebakikola ekyo. Oyagala kukuba kifaananyi mukulembeza hip-hop ewandiika ebbaluwa nemusaba ne bakuba ekifaananyi. Teyina kyetakola. Nze hip-hop sirina kyenjigamba. Bakuleka kukalayo baba muddugavu ng'ono osigala oli muddugavu. Aba nawoje bulijjo seko muddugavu aliwo gwe bagambako naye tewazze tebikyuka kalinze mweru Mavini obusetulirayo ebyana maama Mavini ne omuntu akume koona lya AC tukyali musabuka banange tubasaba nti banange twalamu ebikuzimba ebitakuzimba birekeremu omulala bazimba banoonya dda maama bakulega mukalayo ikopo esobola okukuba ekifaananyi nkulaba nze nja kukuba oluyisi ng'ompeteramu ate waliwo ekifaananyi kiraga ayiti era omwana asigala mwana n'omuntu asigala tekola editi ya height osigala gwoyo ulira ennyonyi bwegudde mu mazzi basalmaane bannalumanya bana ne bafiiramu linekola limpomedde bada tukyali musabuka lunaku lwa Monday genda subscribing commentinga gamba munne atakimanyi nti bannange sabuka yaddamu ategeeze munne n'omulala ategeeze munne Mavini nti naggambye munnaayo nze nina abantu benkiikirira ogenda nnyo n'okozesa oluzungu ate n'abantu baba mulimu abooluganda kati bajja tuka bagambe waliwo babadde mutumira abeebweru kumbe twadde twagale twesibeeko ekigambo ekyo tosobola kyogera ng'opapa iyi subscribe comment like share bwe bali kukuba emiggo ne bagamba kyogere olumanya okyogere ng'ogamba otya omwana bamugamba gamba one way production owulete yayogera one way production ng'aka kati ddamu mu luganda ogambakasambukunooti kati kaŋŋambe subscribe nga ki gwe ng'ogamba mu luganda anti tuvunulira nze mu luzungu subscribe dda mu luganda twesibeeko twagale press the notification button nyige wali akali akadako oyongero twesibako and when you watch our video don't forget to comment bolaba video ya luzungu lwange malayo when you watch our video don't forget to comment and when you comment share in the sharing process just let the people know that we are the sponsors. And the process of the sponsors, let them know that we are looking for sponsors. And the sponsors in the course also part of the kyekyo kyayogedde nti bw'olaba vidiyo yaffe omukomentinga mpozi kiki wendowoozayo wansaawo wendowoozayo wansaawo oba nnungi oba mbi kyoyagaddemu ate bw'omala okutwagala gabana ne banno obategeeze nti yefe bakitoosa kala bwomala bategeeza nti yefe bakitoosa ne basipoosa abali eyo bagambe nti munnaye mujje muteekemu ssente mujje tubalangire abalina bizinesi ez'enjawulo mujje tubalangire nammwe mulaba ekintu ekitambula tobeereyo na bizinesi kuwoza nti bakuloga bizinesi muzirange tewali bizinesi gye tutwalanga lwakalanga akanyiiza waliwo tivyemu kuli nakalaba bakajja kukanyiiza nnyo oba UCC akajja kusaakategeera omukazi yali awo yeranga bulungi yali awo Namboole emisango giremedde mu kkooti tugisiba bakajja kuzimizi kyagala wamagwe jau ati yo only risik Mavini tukyali ku pate z'abakyala zetutegeka njagala kumanya engagement akantu ka engagement kano kantabula akana abasajja ke mujja ne muproposinga gye tujja manyi naku zino katinse abaana baproposingira wali ku Jinja Road abaana baproposingira wakati kati mu makubo mu bikyala edda nga proposal omuntu kalera akola surprise naye nga teba y'amaanyi nnyo naye bakati kasente kazze n'embeera ekyuse iyo omuntu bawo n'akuyita wali n'ayogera n'abatraffic ne bayimiriza omusajja n'aproposinga nga ndi ku Jinja Road omanyi ekitegeeza gwe abakazi ebyo bye twagala tudde wakakuba emigo kyoyagala
nyimiriza motoka ku Jinja Road tudde wakakuba emigo kyoyagala twala ericho kabuli proposing ya kujja road kyokaba kuba abaana kati babitaddemu n'obukodyo bewamba ne yeewamba ne bakwira mu challenge bawo bamuwambe bali muwambire ebyadala limanya nti nabyo bizza omuzigo ate tekijjako muntu kugaana naye mavini ekituufu kiriwa kikyokola mulaava ekirungi nze byonna mbikola ninjogera nnyo ababooda nze nange nsobola okwewambira kulo ebintu bya proposal bikambwe nnyo osobola okukola byonna ogenza ogambye abatunafiki mukole muteto wamulaba eyaswala aliwa waliwo eyaswala omwana n'agaana Shamim tugeze bugeza omwana n'atambula n'agenda omusirikale yimirize mu motoka ngenda proposing nga mukazi tamumanyi najjanga mukazi wewe waka nga mukazi wange obanga girlfriend wa musirikale w'ebbali ziyimirira Taziyita singa buyisi. bamuwambe nga bomba gambe bulungi program ntingera propose abaana bewamba wulira nga kubagenza okuwamba kuliko Saidi Dudu bamuntuusako bamuleeta ewa kale oyagala kuba engagement sisobola kikuba kubanze nkugambye nze kati mpendowooza yange neeraba boda But proposing is not bad. It is not bad at all. Abakazi bye twagala. Omusajja ono agenda mu Serena, n'apangisa Victoria Hall, n'atimba, naye temukisussa. Tolaba mbolokuba oli babutute mu Victoria Hall mu Serena bakola batya ne bakola batya nange bye nakolera. Anti kati gwate ekyennaku kyonkolera. Okandetira mu nnyumba akaweta. Awuliriza, ze surprise yange esobola kuba ngenda kutwala ku luzzi. Kulira. Bwe kakuletera mu nnyumba kaawukana mu mbasi genda kuwasa. Ensebe erabye. Ate ebirabe ki? Maama onjagala lwansi onjagalaga muntu. Anti abakyala nagambye abakyala tuba tulina opprovinga mikwano gyaffe. Mutusaasire. Waliwo omuntu ajja okuproposinga gy'oli nga tayagala bintu bya kamera. Ate ekirala abakyala mukisusiza okwagala okikuba public mwagala kakasa public gabala ebyokufa ku bufumbe aproposinze wali muvubuka nga yiwa public nayagala tukolere omukazi nga si wa public ate kifiira abasajja muli bazibu kankubuza ekintu kimu gwe wali wa public oba bakaleeta waka bakaleeta waka mukwano nakimanyi ku tofumba birthday mpekaleeta waka ku mikono tetwajja mwajja yategeera nti oli muwase yategeera nedda nti kyeŋŋamba oba kinyuma nnyo olinga agamba nti wenfuna omwana w'abandi najja ewaka n'abeerawo olunaku lwe tusoose okwekolera ekintu ŋŋende bankubire t-shirt nga kuliko nti kyawedde ntambule nga buli omu akimanyi kyawedde nedda muli bate talina kulaga mu public alale kyawedde lwaki nyina nkiraga abantu engagement yammwe ababiri engagement kulaga abantu nti bannange bantu I'm engaged today on omanyi lwaki bakuwa akaweta ako aka engagement nti anaakutunulako ne woonoba mu kkubo wa anaatula ku engagement eyo aba akitegeererawo nti ono mukazi buki ali bukuti tekyetaaga kuyita bantu nsobola okuyita abafamire eyiyo n'eyange nemproposinga nakola birthday surprise nemproposinga ne bakakkiriza ebivumo byali waka ate nga wakoze byaki wagazi kunswaza mu bantu naye ng'akatutte kati okitegedde endowooza yayita kwagala simanyi ate abamu asobola okwewala okuswaza ngewo yeggamye enkuba nelwerijja wali ogobereddeko abo abaproposinga mu public n'olaba gye biggwera abiggwa bulungi kulabamala ennaku zino bakola batuwaana nedda ate akakagamba intiyazi mukwano bigambo byabwe naye abamu bakikola najja naproposingira mu public omukazi n'alagambwa akkiriza ne baddayo olutalo ne lubeera eyo ne baawukana bwe mukitwala kyogamba buli muntu gwe baproposingira tebyeyongerayo waliyo abeeyongerayo waliyo abeteeyongerayo tutegeragane bulungi nange njagala bwabanga gayi wa public n'omukazi nga wa public mukikole kibere kya public niwo waliwo abantu nga tebagala public ng'ebintu byawe bigwa bugwi waliwo kubanga musajja mufumbo nga tayagala public akawala ne kamuleega nze simanya njagala yita mikono gyange simanya biki okitegeera ate abakazi nabo batandise okuproposinga musajja wattu ayinza okuba badde akyakulimbalimba abakazi ejibali obanoonya baproposinga anyagamembo nnoonya
Tebalina proposing omusajja. Mbuze ndaba aluddewo nnyo I don't want to wait. They proposing. Anti abalaba obudde bwe mumala omwonoona. Baali bagambye nti bwe nali nze nawandika ekiseera. Okimanyi nti no Marvin mmwe obeera n'omwana w'abandi like for 6 years. Omukunkumuddemu abaana be nga abaana bo ng'aba myaka 6 2 obatadde wali. Tomulo ku social media eno kati eriwo. Omwana abaana alina abaana aba. Buli watambuza bwati wa scrollinga Facebook wabeerayo kongs akikoze akimaze konguzi gundi yewe yazade batekawo konguzi bateekawo ekyokulala konguzi ze bateekawo baziteerawo ye nedda konguzi ziba z'abanne be bawasizza bateerawo waliwo yamugamba nti bajja mukwata leeti mu konguzi bannange obufumbo buliko leeti obufumbo tebuliko leeti naye olinda kyokuwasa omwana w'abanno watamaze tulina goals tulina okwakivinga mukwano goals zo bwe ziri ggwanga ndi myaka 5 waliwo abantu nga bonga ababiri balina goals ndigikuba mu myaka 5 nani mu baana baga Bestman yali mwana wa musajja tukitegedde Bestman mwana wa musajja Kitegeza omusajja mukulu. Awo bota alina mamanya agasamba gawuni. Walabo weesaavu ng'agisamba wano. Olaba osanga mukadde nga alwanira emmere ya lumbe. Kale Marvin, nga ggwe kale omusajja yenna wandyanjudde omwana w'abanno ng'ali mu baana bameka. Nga tofudde mu nsonga z'ababooda. Nze nganze. Wamufulira bw'oti nga mutegeeraganye. Kiggwe. Nze nganze. Ngalo nagenda mu baboda amalende ku baboda zengaze bwebaga circumstances oba embeera mwe tuli eri favorable nkwagala ku mutima onjagala ku mutima tutegeeragana oli mukwano gwange biki kuba wokolera engagement life commitment obufumbo is a life commitment okitegeera ayina okubanga omuntu mukwano gwo nga naawe okitegedde nti naawe oli mukwano gwe mweyagala akwagala byebimu by'omwana nandi kati embeera ya mikolo si byamusanga no proposingira sikumalaga proposinga asobola kuddayo ye nga bw'abeera ewe abeera free ng'omubiri gwonna toba atambula munyuma n'olyokumulya abanga Subaru kalina osamu tugeza ageza live ene ejja kukoma wano ageza gereza kugwe osobola nti gwe kale nga kibadde kinyuma kale nga tugeze nga Shamimu atongereza gwe wakana Saga omuntu kuyagala ngerizeeko. Tugereze ko director. Kati tugeze. Kati tugeza. Nga Konradi. Konradi. Mutesi kuba. Osegira. Kinyuma nobeerako n'omuntu nga mutegeeraganye emizeeja mmwe. Oba ekinyuma nnyo okuproposingira omuntu nga muli bakyali. Omanyi kimanyi? Kimanyi. Kati ojja kupapa ogenda okugirana n'omuntu. Toludde naye obewa akaproposinga boti ameketa amannyo akugumukeekiro ekyokutegeera ogenda okuproposingira omuntu engagement ng'olwedde pulaani z'embaga weziri so sikumala ku mwana waabe ne kumuteekako kaweta ate anti katate mukyemukyamaanyi bannange ennaku zino fe abakazi kyetwagala ti siniwokoma ku engagement kuzaalamu nenkuleka waliwo whatsapp group gye ndimu ey'abasajja obasanga myaka 4 mweta banaye kati balina engombo gye baleese abakazi nga balese engombo yabo sajja baleese engombo oba kikitegeeza kisimanyi bulungi musimanyi tutu simanyi kyekitegeeza kati bali muli boogera ku tutu siritegeera anti omwana nga tannagwa bbeere okimanyi ennaku mubaproposingira batutu ati munna waliwo n'abasajja nga buli mwaka mwana wabeera mukaaga naffe twabavuddeko abavubuka katuwasa ate bali abakulu abalinamu kasente abanaleeta ebintu waliwo n'abantu abavubuka abasajja nga ye buli mwaka ayagala proposingira omuntu obadde okimanyi toteekamu ezo mboozi obadde okimanyi gyebali nga buli mwaka proposinga negendereza nnyo lwaki okivaamu muluusi buli nsonga zaleeta zikootinga nti lwaki
nyumya bibozi byo talking with experience waliwo abantu nga buli mwaka proposinga nga mukazi musajja musajja n'abakazi abasajja n'abakazi nga bamala okuproposinga n'abula abuleyo oba abula bibye naye proposingira omuntu ekikulu ndi naba proposinze nanga mproposingidde ekitali basanyu essanyu ne bolifuna eddakiika 2 libasanyu mulina okuyigamu omuntu yigamu toproposingira mwana w'abendi n'oyisaawo myaka 5 nga toddamu kubambaproposinge mu mwezi guno ng'ombaka ya mwaka ogwo gwennyini nedda bruce anterezeemu osobola proposingira omuntu proposinga sande ddako okyale sande ddako oyanjule sande ddako embaga eggwe mwabuuka nassale ale lutya bw'ozaala omwana ayogererawo otuukira ku levo ya proposing mwasomerawa nassale oba obiyiseemu nedda bannange waliwo wokola ekintu ng'oyagala okwenywerezaako munno okitegera naye nga tonnaba kutuuka osobola proposinga n'ogamba nti kale mu myaka 2 nja kukyala ulira mu myaka 2 omwokyalo oyanjule ulira bakwanjule embaga eryoka erinde mingi kati nze tulaba bakyala mande ku lwokunanga kwanjule naye nga mmaze ebbanga ki ati kyekugambye proposinga ng'omaze okuyita mu buwonvu noki kati bagenda okuproposinga nga yuwanaawo ngaemyaka ogyogedde yayagala okukaaba yalwawo myaka 10 nga nfuse laada leka tonyuma tewanyumira omukono naye ate laja zafuuse ssebo kati temwepangira nerengiroba sebelaja era kati nakoze saka yange nebagambira eri saidi zeeri dabolumu ya mitwalo 7 ngule nakagali kange mitwalo nga 8 ngenda kujoga ekisolo mujja kunsomako byafaayo akagali naye baba mawube nalabye nga mawube yalegaliza agenda ndi mawube kisinziira kati kwere kyogendeddemu oli yafuna mawube zolo yakwanagana ne mawube azaala kiki ekyo naye nga abasajja nsaba busabi muproposingeeko nga tukyakola tukyanywera ekirala emikolo bannaye gisusse abakazi batadde ku pressure abakazi bannaffe bw'olaba ng'onaatera okugwamu amaanyi gwe proposing ani omukazi newase ng'oweddemu amaanyi olaba gaggwamu ku proposing ompa kusaani agenda okuntuuza nkwatereeti naye gwe tolaba nno omwana akaddiwa agenda abasajja temukaddiwa abakazi tukaddiwa proposingira omuntu ng'olirwedde nga naye alirwedde tutudde wali gogezaako okugumya mbu tetukaddiwa munnange gumya abantu bo tetukaddiwa bwatyo bwe yali abakazi tukaddiwa mangu bannange omusajja akuzaalamu abaana kati wuuyo gale mu whatsapp group emu gyolimu baagala tutu bwenzaalayo omwana ogu nga tutu afuuka sapatu tonsibako nnyo bintu bannange ogambe olina whatsapp group gyolimu anvuga alina whatsapp group emu gyalimu onzaalamu omwana ogu nenkulukuta gokulukuta ki nze nkulukuta bbeere bona okulukuta ki natukulukuta mpozi yagaludemu mpozi zaffe zigerageranye omwana bali mumukyala n'omwana zantamye mwanfudde nnyo yungwe twafudde yungwe gwe yalemu okupiikinga lwakubya ekisube tukuba ekisube omuliro gwakayo piiki netugamba soma obupande ekkubo lyetwagenda muwulire aba okanyagama muvuge kimunda bayo tukutwala wajyotategeera okitegeera maama ozadde omwana omumba okulutetukulukuta ngwe bbeere oba tokyandaba nnagwe bbeere nonzaalamu owokubiri nenga bbeere sigala kyekimu nze bantunga wuzi bwe bakutunga ki omanyi omukazi obugubu bwayitamu omanyi omusajja bwayitamu olaba basajja kwekamirira bwakonya buno bwe batudde omwana aleese obuntu bwokunya bwe batudde 100% mu Kampala wano Uganda 90% tutambulirako obwo buntu buntu ki
Obwokunywa. Waliwo okunywa. Emmotoka neyo erwadde ku UBX. Okanye nodda ku UBD. Bagiwamu ka oil nedda ku UBD. Oli oil ata. Tonda muzikira mu jamu. Ebyebadde bibira. Mukwano muku byakalanga yabasasudde. Yabawadde ne mutamba. Ali gwe twogedde. Era betwagala bajje bakoleki. Bajje. Naye nga nze kisitiikingako abasajja mutuwanjule nga bukyali. Ate womala okuproposinga nga Bruce wagambye bw'omuteekako empeta engagement oproposinze bantu bange ku lunaku olw'emmande nsaba okukyala kubeere kwa Lwakuna ku lw'omukaaga oyanjule ku Sunday ebeere embaga mu wiiki egi. Nange nsaba busabi. Tonindiriza nnyo. Omukyala bw'olaba nga mbadde ndudderuddewoko sikulinaako buzibu emikolo gikole. Nzija nkukima ewammwe. Nja kujja. Kati bw'ojja owulira otya wali? Jangu ewaka ompa akaweta ongambe gende wammwe mutegeke. Era ngende waka bagambe bebi ajja. Bebi ajja kuntima. Sidibira ku lujja. Nze nzija ewammwe oba ogwera ajja. Kulaba nduddewo. Naye kimanyi wali abasajja nga ne mu birowoozo bye tekisalangako yadde. Ojje waffe obutukima bakugeme. Mbeyo nkubuuze. Kano bw'oba ombuuza. Senga ajja akunoonya. Kojja aveeyo amunoonye. Situka omunoonye watudde. Yala zikulangako. Oleete ebirabo. Owe bulabu w'enkoko. Tujali musabuka bannange. Subscribe, sharinga munnange. Tuli wano tunyumirwamu ate nga betukola ki? Bwe tuyigazira brushes ali Dubai mu munoonyeeko abakoleka makeup abasibe n'akaviiri. Owe maama omutwalo gwe anti tatatale nawe. Bwe tujje ewaffe bwe mazze wamwe nze neeta omutwalo gwa maama. Anti fe bwe tujje wamututera kwata. Bwe mangu muwaŋŋamba ntya? Webale kuwizanya kaleesi. Taata omuleetera kanzu. Oleeta olugoye lwa taata. Taata. Wawumbawumba omwana wo. Kubeera maama yaba yakuwumbawumba. Maama, wawumbawumba omwana wo. Akoogero kaanoga. Sito. Nzijira mu kyolwo mu Gomesi. Kyonna. Gwe jangu ono ne bebi ku lujja sito. Lwaki tetubasiibulira wano ne tubaddira ate emmanda eddako twagala kubajukiza nti ECOP ku kifaananyi kwerinnyo teweerabira togenda mbu they can do it cheap bajja kukuba ekifaananyi nga kirimu ekinzaali. Please take what you can stomach. Byosobola bitwale. Byotasobola birekere banno. Shamim Manja gemanya 226 ndi ku ballot. Akatalekeka. Akasembeyo mu kakooti nga muli akasembeyo. Olaba kulindaliriza nkima. Period. Oleeta omutwalo gwa maama. Kola vice versa. Yandese omutwalo gwa taata leeta ogwa maama. Eyandese enkoko y'omuko? Iwe mulamu wo. Linda kugwa abantu bafuka kwa wosanga musajja gagenda kotuka. Hatya. Musansa wo kunkulu ya kabaka awo ngoyingira ntebe do yawo. Otegeddewa kubiwologomaawo. Otegeddewa kubiwologomaawo. Nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyiwo. Awo kubiwologomaawo ku nte ye fort yawo. Awo otegeddewa bulungi nnyo. Awo ngoyingira bwoti Mbalala road yawo. Wanoge busege kibuye. Simba basi z'Abaganda. Ntegeddewo. Otegeddewa bulungi. Nfunawo. Awo kati abadde akutukidde ku welcome. Kutuka ki. Nagamba nti mumanyi ddagala. Temukyalya byennyanja. Mutandika okulya ebyennyanja kubanga okwata eggi ekyennyanja. N'oligattamu amasavu g'ennyama. Osobola okukola kabondi okusajja ow'ettabu. Bw'oba olina omwana alina nabbuguma. Osobola okukwata amagi g'ente. Okimanyi bulungi ente eriika. Nga ngimanyi. Ngimanyi. Ate munayize wabwe tezibiika. Naye nga olaba gyekyo abantu kutamanya eddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama n'onywako n'owona obulwadde bantu kutamanya eddagala ze mbabuuliranga.
Bananga, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Subscribing to the Chitonsas. Subscribe, Follow, comment, like, share. Akada kuchikuru nya. Aha, kakunotifying okutegeeza nti Chitonsa kati bakoze ki? Bataddeyo. Tegeeza mama, tegeeza jjajjawo, kojjaawo, baabawo, mama w'omwana, jjajjaawo, mujjawo, yenna gwe wakyawo. Nti munnange, aba Chitonsa bataddeyo. Era munnange omugambe, sheyalingira mugambe tosubwa, kandi tokalabangako. tobeera wattima. Kojja wa jjajja wa ssengaawo mu anko wo, mutegeezeeko aligambe muganda wa nnyoko, abeere ng'akola ki? Nga subscribing. Okitegedde era mukitegedde. Ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo. Buli lwokutaano ssaawa 9:30 ne tuteekayo. N'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki? Ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate. Monday 9:30. Lwakusatu ate anytime 9:30. Friday 9:30. Mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Chitonsas is alive and king. Thank you for coming.